abantu abamu bagamba nti Trump agezaako kunoonya sympathy engeri ekiri nti awakula entalo naye nga ekibaleetedde okwogera ekyo waliwo amawulire era obutambi mubulabye nga waliwo akagugumuko nga Trump kigambibwa okuba nti yawonye sinayipa okubeera nga abalulwa sinayipa tewabaddewo olukwe oba oliawo okumutta kakati munnange Trump bwe bati batugambye nti he narrowly escaped harm after gunfire era nga kuno kwabadde kukyankalanya mukolo okwabadde bannabyabufuzi abangi ennyo ekyaleesewo obunkenke oba oliawo ne security okubeera nga eyanukula bunnambiro kati ababa buyinza saidi zeeyo bagamba nti incident eno yabaddewo ku mukolo gwabadde gutegekeddwa mu White House era nga kwabaddeko abakulu bangi nnyo babadde bali mu kulyamuko akawungeezi era kigambibwa okuba nti suspect eyabadde akutte emmundu bw'atyo yalumbye era n'abeera nga yalemeseddwa security kakati ensonga eno bw'etyo yanyiinyiitidde oluvannyuma lw'okubeera nga bawulira ebyasi nga bivuga abagenyi ababadde ku White House correspondence dinner bwe batyo ne babuna emiwabo era nga kigambibwa okuba nti munnange buli omu yabadde anoonya kutaasa bulamu bwe kati memba owa United States Secret Service omu bw'atyo yafunye ebisago yakubiddwa ebyasi yabadde ageza ku confrontinga okubeera nga aŋŋanga omutemu ateebereze mu kubeera omutemu kuba tebannaba kubeera nga bamusalira kakati kigambibwa okuba nti ono yakubiddwa memba owa Secret Service wa United States ali mu mbeera nnungi ali mu stable condition teyafudde kubanga nti yabadde ayambadde ballistic vest ng'eya Robert Kyagulanyi Ssentamu etayita mu masasi kale President Trump nga ali wamu ne Vice President we J.D. Vance n'abakungu abalala senior officials bwe batyo babagyewo bunnambiro nga tebannaba kubeera nga bafuna obuvune bwonna abakwasa ba law enforcement officials bakakasizza ne bagamba nti suspect already yakwatiddwa ali mu custody era nti kigambibwa okuba nti yabadde olukwe luno alupulaninze ku lulwe nga banguye okumanya kubanga nti yabadde yekka tebannaba kubabuzabuza naye nga banguye okumanya nti yabadde abikola ku lulwe kakati Federal Bureau of Investigation essaawa eno be bakulembeddemu be basaale mu kunoonyereza mu investigation okunoonya oba okumanya ekigendererwa ekyavuddeko obulumbaganyi buno era n'omwami ono yabadde alumye yabadde ayagala ki US Attorney Jeanine Pirro yamaze dde okubeera nga munnange afayiringa emisango egiwererako ddala multiple federal charges omuli n'egyokubeera n'emmundu egy'okukuba muganda wange baga nti okukuba federal officer kakati suspect asuubira okuba nti agenda kubeera nga alabikako mu federal court mu nnaku ezijjako maaso awo era abatunuulizi n'abo ababaddewo bagamba nti embeera yazze obudde bwazze ku bunnaabwo oluvannyuma lw'okubeera nga bawulira ebyasi nga bibwatuka batimanya emmundu bye bazikola ate bazikuba ne mawanga amalala nga bakuba bukubi kakati munnange ababaddewo batandise okubeera nga babuna emiwabo era obutambi bwatambudde nga tuwulira magiraasi
kati bayitazo kwogeka wansi w'emmeeza nga aba security bagezaako kubeera bwe batyo nga babajja ku venue nga mu bwangu nga bwe kisoboka. Kakati response bagamba nti olw'okuba nti aba security bayanukudde mangu nnyo kiyinza okuba nga kyekyaleese okubeera nti tewabaddewo bulabe bw'amaanyi. Naye Trump oluvannyuma yafulumizza akatambi CCTV camera CCTV footage era nga kaliko ebifaananyi ebiraga suspect ono mu byasi bye yakubye mu White House era nga Donald Trump ng'amaze kubeera ng'akafulumya awo twategeeredde nti ebyabaddewo mu ku White House Correspondents' Dinner mu Washington DC nga omusajja ono kigambibwa okuba nti yadduse okusinziira ku katambi nti yadduse n'ayingira ballroom eya Washington Hilton nga bypassinga security yasobodde okuyita ku ba security era n'ayita ne ku metal detectors. Kakati awo munnange abasajja ababadde baba security ababadde babagalidde emigemerola nga balaba gyakutte tasaanye kubeera ng'agendayo ne bamwinterceptinga era kirabika munnange ebyasi awo we byavugidde. Naye abantu bagamba nti bino bayinza okuba nga bapanga bipange bayinza okuba nga bapanga bupange mbu bapanga bipange b'abantu be bagamba nti ebintu bino biyinza okuba nga bipange bupanzi. Trump ono bayinza okuba ayagala sympathy akati awo tetumanyi munnange siyinza kumanya era bagamba teyabadde sniper kwama bagamba yadde sniper tabeera na pistol tetumanyi kubanga nsuubira okuba nga sniper ayina kubanga ayina just eri rifle ya sniper yokka atasobola kukozesa pistol n'akuba mu ba sniper bwe kisoboka kubeera yali talina waagiyisa naye nga ye professional sniper kisoboka. Tetumanyi oba sympathy oba kiki oba banaatera okubeera nga bagamba kuba abamu bagamba nti bayinza okugamba nti IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps bayinza ogibiyingizamu tibagezako ku assassinatinga Trump. Byonna munnange tulinza okubeera nga tubiwulira naye nga ebyo bye byabaddewo era okukakana omusajja baamukutte batugambye nti already agenda kuba nga avunaanibwa kubanga Federal Bureau of Investigations bwe bati bali mu kunoonyereza ate nga ne US Attorney General Pirro yamazidde okufayiringa multiple federal charges including firearm related offenses and assault on federal officer. Ganda wange